Nsaba abantu bonna Yesu babyanyiiza bamusonyiwe. Nsaba bannaye buli omu asabira Isima kubanga ffe abasiraamu tumanyi nti omufu aba yeetaaga edduwa zokka. Twongera n'okuba nga twagala mutabuliiki kubanga mutabuliiki yabadde mukwano gwa Isima tufune nga kadde tumulambulengako tumukubirenga kasimu osanga Allah anaatugumya mpola mpola. Yali Isima eyalwana olutalo lwa social media n'agamba omwana Sheikh talina kuva waka wagende nga atambula bunda. So bambi era mwena mubikidde namulabye nga kyamukubye wala. Jjukira yabadde naye wano mu dduwa ya taata we. Agamba bannange nengamba musajja wattu batembikidde waaki. Natembadde no mubikira oba Isima abadde part of the family. Omwana kyamuyisiza kweganda. Kyamuyisiza bubi nnyo namulabye nga awotose nnyo. Ano ali awotose. Bambi. Kiri nnyo. Kibiyajja tiguma. Mu nsi muno temuli bantu bali genuine. Oba ne mukwano gwo n'omubuli ekizibu kyo. Kasomero kimugamba bwoti nanoonya gwakubira essimu amubuulira. Nenze Isima ebintu byonna bye nasharinga naye yabimira. Toyina wabisanga. Yino poloti etundibwa n'ennyumba yaamu esangibwa Wakisonga wakava enansana mu katawuni k'Ebbanda. Tawuni ekuze amakubo malungi era n'ebikondo byolaba bye byawula akabanja mweri ku banneyiba. Ennyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiro eddene ebulako plasta na kuggala. Weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okolera mu kibuga Kampala. Naawe ayagala poloti ez'ebyapa 15 ebuddo omukubira ku ssimu wansi awo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread eby'omulembe. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenuunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Alright, nze Lujja omulungi atulaba tukyali mu mbeera ya Isima, Jajja Ichuli, Ibrahim tusuubira, Jajja Nice, Cash Crop, ate ye raw material. Kalaba nti buli kyabadde yeeyita kibadde kimaakinga. Assalamu alaikum Hajjat Kuluthum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya? Ndi wano mu kiyongobero. Nga kitalo nnyo ekya Jajja Ichuli. Onakuwaza nnyo. Kitalo nnyo bambi kya Isima wange. Ajja tokaaba. Ngenda gezaako ogguma. Kubanga Isima bwe tumwogerako mu kifaananyi kyova tuli wano olwaleero. Isima abadde kyaliiwo. Abadde mukwano gwo. Kuba nzijukira n'emabega kaawo nga Ssekabaka mutanajja mu kifaananyi abantu bali batansoga nti baawo. Kituufu. Nabirabanga nange. Era bali bamanyi yagenda okunvassa. Nga tavaawo mu dduwa zonna. Nene juzi yabaddewo mu Ramadan wano twabadde naye. Era yabaddewo. Yampa n'emitwalo 10 n'angamba nguliremu abantu amazzi n'amenvu basiibulukuke. Bambi. Allah amusasulemu ebirungi. Mu mbeera mu kifaananyi Isima mukwatagana mutya, ajja atya okuba nti ne dokita bakwatagana? Isima nasooka mulaba ku vidiyo. Emabegako nga Sheikh akyaliwo waliwo we yabeerako n'obuzibu ne Kenzo. Kati olutalo lwali lw'amaanyi nnyo ku social media. Kati abantu batuweerezanga videos ez'enjawulo
abalwanira kusaidia Sheikh abali kusaidia eri kati olinga weleza Sheikh ka video ka Isma yayomba nnyo ng'agamba Kenzo ti Sheikh wange muveeko biki kati Sheikh nandaga ka video kona ngamba bono sohaba ki ne mulaba nga tamutegeera naye amuyiriddewo omubiri kati ka video ako waliwo omwala gwe nakaweereza nti obaona ani ba yalinga muntu wa social media nanga bwe bamuyita Isma blogger ne kikomaawo kati Isma nziramu okumumanya oba okumuwulira Sheikh nga afudde Sheikh Allah wayamujulira nalina ebizibu bingi ne social media kati abandi bannwana bagenda ku social media bakwesanya amawulire kati Isma nabeera nga yavaayo nga buli TV mu interviewing nga ali kusaidi yange weyabeera nga ku lives ezo kati abantu nga bankubira amasimu nga bangamba Isma akuranira olutalo nengamba Isma kyoyo nenzijuke nti yoli Isma gwe nalaba nga arwanira Sheikh kakati kye nakola ne munoonya simu ye ne mukubirako ne mweyanjulira nangamba nze sijja kukkiriza kukyankalanya tibajja kumalako mirembe sijja kukkiriza njabba bonna njabba kuba ku ttaka nga womumanyi weyateekangamu essuubi kati ebiseera bye waliwo Seekaawo yakola ka video ng'agambye mbu manyi twali mu lockdown nga emizikiti bagiggadde ebiseera ebyo Sheikh yafiira kati Isma ne mugamba nti waliwo Seeka yagambye mbu agenda kujja anfulumye mu nnyumba kasi emizikiti bagigula nangamba nga akufulumya atya mwana wa muzaata alyoka ajjemu amaka ga muzaata ennyumba agiyita community mosque mbu nno omukyala ali mu muzikiti gwa community n'anteekamu essuubi nangamba abo basaaga nangamba banseeka ba YouTuber nga ffe babeera okwo bagala like sisimanya babuloga weebiti kugamba nga nteekamu confidence nti bali mu kutiisatiisa yes so munnanga awo ndakola graduation ne mugamba Isma njagala ojje ku party yange najja ne bakeizi bakeizi nalingamba kyanye ebiseera byo ngamba nekweka kati we namala okuga Isma najja we nali nayogera ebigambo byali fani mbwe nze ngena bera wano hajati mu budde dine tugamba okubudabuda bannamwandu abato era nze wendi ngeza nenkwata wano omuntu ku kikomera embwe Isma yazijja kubaluma wano nayogera ebintu byali fani awo Isma ntuuka bamukwano kati awo nangamba nti toddamu kudduka media nti buli abakola ne babeera mu media gwe ng'odduka ocreating a vacuum abantu okufeelinga obye baagala owa media wajja nawe beera mu kamera yogere side yo Isma yambuildinga nnyo ebiseera ebyo nankumaakuma kati awo nangamba nti hajja tuyagala kukola ki yampitanga nnyo dokita nangamba dokita yagala kukola ki namugamba obulamu bwange mpule njagala kuyamba baana bawala banga ndabanga education ine yamba nnyo abaana bawala nangamba kati omanyi tukole ekibiina tukiregistering nga kiri ku Girl and Women Empowerment era netulinkola ekibiina neturegisteringa nampa n'amagezi agakukola YouTube channel era YouTube channel yange video yasooka nalina Isma yagigulawo bagituma Dr. Hajjat Kuluthum official netulanga nga tuyisaako ebintu byaffe bya Girl Empowerment twakola emirimu mingi nnyo mu covid omwo twayita abaana baali bafunye embuto Isma n'ababuulirira ne tubawa obuyambi bannamwandu abo kugamba Isma mbadde nnyo mu bintu bya Girl and Women Empowerment naye twogereko wali ku moment wajjira okukola video ebigambo okubudaabuda ku graduation video ye yatambula eyo kati ye muleeta mu kifaananyi ne batandika omuyita omwami w'omupya ekyo nakyo kubanga abantu era bibaagala babe singa oweegendeza nti embwa eruma omuntu tekola mawulire naye ate omuntu aluma embwa kikola mawulire kati kiwe yakyoga nti ngenda budaabuda Hajjati gamba kiwedde kati oyo ebbaawe kahera ti yakikomyawo era yalinga abyogera bamusanga nga bamuteekamu kamera kati Hajjati omwogerako ki ntanze wendi okumubudaabuda kale bw'atyo kati ate I think obayingizangamu na kino omusobola yeye yanyumiza nangamba munnange abantu balowooza mbu bino ebintu biri serious ate nze nabagamba dda nze sizaala nakuzaala nabo bali kuki kale yakinyumiza bw'atyo mu nsi muno temuli bantu bali genuine oba ne mukwano gwo n'omubuulira ekizibu kyo kasomero kimugamba bwoti nanoonya gwakubira essimu amubuulira naye nze Isma ebintu byonna bye nasharinga naye yabimira toyina wabisanga era nze omwami wange abadde akimanyi nti mbadde njagala nnyo Isma nga wenfunamu ekintu awanyiriza bamugakanso kenkubira ku Isma nampe ku magezi kwagamba nga ne wabampa budde muga ne kansooka era mbuuze ku Isma Isma n'omukubirako n'omwebuuzaako n'agamba tukola bwoti ne bwoti ate abadde mugezi nnyo Isma Allah abadde yamuwa amagezi nga magezi nga ali so intelligent nga womugamba ekintu achanalyze nga nakuwa kugamba
ansa entuufu eyo yennyini Isima abadde ayina ekisa ababadde bamulabira ku social media ng'ayombayomba abadde ng'omukambwe naye abadde so down to earth Isima abadde respectinga abantu Isima abadde atya Katonda we era ng'abeera n'obulaadi biseera abeera ku subhanallah si buli muntu nti atambula n'akalaadi abadde mu kifaananyi kiri kyennyini omusajja omusiraamu yes era munambuza ko Isima ni seekawo waliwo ka video nangamba seeka nga eseeka buyondo ne seeka kizza webiti Isima nga ategera Katonda we olaba abeera awo n'agamba nti kati tusaddaake n'amanya nti sawa ya Ramadan tusibulule ku bantu okitegeera Isima abadde nga kimulwanya okuba nga talina mwana abadde nga akyogera nga kiringa ekiri fani nekibadde kimuluma era gamba esa Katonda yampayo ku mwana nga yegomba abantu abalina abaana Isima abadde ayagala nnyo taata we ng'obulamu bwe mutabbuliiki ye yafuuka kugamba buli kimu ye taata ye mwana buli kimu ye taata ye maama ye mwana we buli kimu bami bamwe abadde yafa naye nga akunyumiza nnyo mutabbuliiki kangenda wa mutabbuliiki nja kubeera wa mutabbuliiki bw'atyo mutabbuliiki yabadde mukwano gwe Isima abadde musajja muyonjo ng'abeera smart Isima abadde akwata time kugamba ye Isima nemwogere ng'akwata time eyo yeyombadde muyombya nnyo nga wabadde program nange always nzija bugenzi nze n'omuntu agendako entebe bali bantu okulaba museum nga bataddemu ekifaananyi kyange ekya doctorate kati Isima nsookayo ntuuka late nasanga anyize kati we namutuya ne smilinga namulaba yali ayagala kunyombesa naye n'atya nagamba bano bakereesezza naye ngamba Isima no tayagala kuwestinga time era n'enkiyiga nga wangamba nti tawa west mbeerawo era ng'akwata obudde Isima agamba nsenkeera sibeerwa ki abantu babeera Africa tebakwata budde kati engeri gye yalinnya ku nnyonyi ate ye ekyobudde yakimanya nnyo yakikwata ndowooza byebyo bya Isima ajja atya okukolagana ne bbaawo omanyi kati bbaawo ajja mu kifaananyi nga Isima olwedde yabaddewo abantu gwe boogerako mbu yagenda okuddamu ye bbaawo kati ye bbaawo ajja atya okukolagana ne Isima ate amwagale nga waliwo ebibaddewo nti yayagala gwe anti kati yebbanga of course yali akimanyi nti tekyali kituufu ye ng'omwami wange ye kati tali muntu amanyi nga mwami wange by the way kabeere maama wange ati kati omubaawo gwoba osiiba naye kati ye ayinza okukubulya kyetwalidde ekyeggulo ati maama wange kyatamanyi okitegeera era tulina okuwa abaami baffe ebitiibwa ojja nobeera n'omusajjawo muyita mu bintu bingi lwakuyombeseza n'okubira abeewammwe ne bamuvuma naye nga babadde nga tebabeera nammwe ng'obeera naye so ye omwami wange ye yali amanye ekituufu ekyali wakati wange ne Isima era we namufuna Isima y'omu ku bantu be nnasookerako okutegeeza nfunye omwami wange era Isima nansanyukirako naye lwakuba nti era ku social media yali yali fani yabagamba simanya nzikiriza bamututte ayina engeri gyebyogerangamu naye nga gwe nasooka okukubirako ne mubuulira ne musinkana n'omwami wange bambi nansanyukirako nagamune twebaze Allah in fact ebigabo byakozesa yangamba nti manyi dokita abawala bangi bali mu kibuga nga beekola ebintuntu batambula bayambudde bataako ebikoowekoowe n'aba ne makeup mayiro 8 naye n'atafuna musajja amuwasa naye Katonda bakuleetedde omusajja alhamdulillah bw'ati era nga baffe weetuli will support you era we nabeera n'ebizibu mayi we nafuna era omwami era nadda mu lutalo lwa social media Isima n'angamba tebakutiisatiisa abawogera ku musajja tebamumanyi teetawangalira mu Uganda gwe guma so wetyo tubadde omwami wange n'akimanyi nti Isima ddala ayagazza hajati so kyovala naye abadde mukwano gwe era we batubikira Isima kugamba nze we nakutuka ate ye nangamba manyi kanziruke ngende ku ssiini namusangayo ekiro n'agenda bambi ekiro ekyo ate naye yaladde we yamulabyeko ate nafuna naye ekitengu n'atya nnyo nyumba yaye yamulabirako ddala bw'ati bambi yaliwo paka kusawo esembayo sekakram so weebale kubeererawo Isima mu mbeera eno mu nnaku ana agasembayo ag'omuntu ng'anaatera okuva mu bulamu bw'ensi wabeerawo ebintu byakola ebitaba bya bulijjo ate olusinga biba biranze aba alina kyalanga ffenna kye tutasobola kulaba gwe sayidi yo toyinayo kyolabanga kiringanga ekyali okulanga okuva eri Isima eri hajati zijukira omugenzi sheeko oyo Allah nga naatera omujjulula yamumma otulo nga takyebaka kakati ng'ekiro omusanga atudde ng'ali n'omwana we n'omugamba esheeki teweebase n'agamba mpa ku mwana wange edduwa abantu b'ensi eno babi kitegeera ekitali kya bulijjo naye kati saakiraba yamala kujjululwa neŋŋamba
oba Allah badde amutiisa nti mune sawa yonna oyinza ogenda omwana muwedduwa baffe mu busiraamu edduwa z'abazadde tuzitwala nga kikulu nnyo kakati Isima abadde ayogera ebintu bingi ebyokufa era bu vidiyo nga mbadde muziraba naye tiwabadde abadde akirowooza nti oba Isima ye time twalina Hadija Kigozi oyo nga tulina program gye twagala okukola ne Isima tumukubira lwakuna kati Isima atuga tukole ku Friday ne tukkiriziganya naye ate ekiro nfuna program endala ngikyusa nembaga bannanga ate Friday tekigenda kusoboka nfunye program ku mulimu nangamba omanyi katumiitinge ku Monday ebiganye no week yafa Saturday tubikole ku Monday ekiro tetwamuzika ku Sunday ya so munange bintu bibyo bintu ebityo nga omuntu omulowooza mu kifaananyi kumba ate ye Mukama amutwala ate ndowooza ye muli oba aba yeewulya Isima nga yayogera nnyo okufa vidiyo we ziri nyingi ng'ayogera ku by'okufa ndowooza ye nga Katonda akimulaga naye nga ffe tetukiraba so mbeera ki naddala kati nga wali ofiiriddwako Sheinu Muzaata mwami w'omulungi yafa kakati n'emikwano gy'emirungi banange Allah yatugamba nti ajja tugezesa n'okutuggyako abaagalwa abaffe oba oliawo mama wo n'amutwala oba oliawo omwana n'amutwala yabitugamba naye okufa bane tekumanyirika era wafiirwa mu kiba nga takiwulirangako nti omuntu alina okufa nze Isima yankubye wala sijja kulimba nze neebuuza omukwano gwe ngenda okuzaawo nga Isima abantu abadde okumbi ne Isima bamanyi what Isima meant to them Isima abadde omukwano guli machuwa nga wengugambye nti abantu bazibu oba ne mukwano gwe olumubuulira ekizibu nga yakyogedde dda Isima abadde amira ekizibu ky'omuntu n'akuwa amagezi agamba mayi tukole bwe tuti ne bwe tuti Isima tabadde mukodo bwiza baba n'ekikutaawo n'agamba kankwerezeeyo 10 kati abantu nga ffe yo n'okubira nnyo omugendi mpaayo ku ssentawo okitegeera so Isima tujja kulawo omuzaawo tusaba Allah atugumye kubanga mu butuufu eddibu ly'amaanyi nasaasidde nnyo omwana nge Prince Anwar namusaasidde nnyo kubanga mbadde nsaba nnyo omwana ng'oyo akula aveemu era neegomba olunaku lwagenda ograduatinga ne mu bantu omwana we badde alina okwebaza ku graduation Isima abadde omukubo yabadde omu ku basooka waggulu kubanga ye baali batufubutula yali Isima eyalwana olutalo lwa social media n'agamba omwana Sheikh talina kuva waka agende ng'atambula abundabunda so bambi era mwe namubikidde namulabye nga kyamukubye wala jjukira yabadde naye wano mu dduwa ya taata we agamba bannange nengamba musajja wattu aba atembikidde waaki nate mbadde nomubikira kuba Isima abadde part of the family omwana kyamuyisiza bubi nnyo namulabye nga awotose nnyo Anwar yawotose bambi kiri nnyo kibyajja tiguma kuma ebyembeera weebityo ensi weetyo Allah aba atugezesa Allah aba agezesa so kitalo nnyo kya Isima tulina kumusabira naye nga kitalo nnyo ajati n'abaana Uganda okutwaliziramu mwenna mubeera mulina kubanga ate mufuna engeri gye mugumamu bibeeramu tuli mu kigezo ajati ate mu mbeera eno omukulu yagumye omuto Anwar agume byonna bijja kubeera bwe bityo kyetusigaza kusabira Isima Katonda abeere nga akola ki ng'amuwummuza mirembe nakumuteeka mu dduwa hajati naye nga guma hajati abantu bakimanyi mumanyi omukwano gwa hajati ne Isima gubaddewo ffe abasinga abadde bajja nga tugoberera ensonga tubalabye bwe twogera ku kigambo omukwano gwa Isima buli muntu akolaganyeko ne Isima manyi kyekitegeeza nze nange nnina byensobola okwegamba okwogera olunaku ne luziba nga njogera ku Isima ajati amanyi Isima kyategeeza naddala embeera eyo gyagambye eyo olutalo mulujjukiro olwo eryaddala nali manyi ajati agenze nga mmanyi lumututti naye wabanga Isima yaliyingiramu ajati lwaliro netubeera nga tulina niwe tumusanga so si byangu naye ajati mu mbeera eno kiki oyinza okusaba nga twongera okwenyumiriza mu bulamu bwa Isima Katonda bwamutuwadde nsaba abantu bonna Isima byanyiiza bamusonyiwe nsaba bannaye buli omu asabira Isima kubanga ffe abasiraamu tumanyi nti omufu aba yeetaaga dduwa zokka twongera n'okuba nga twagala mutabuliiki kubanga mutabuliiki yabadde mukwano gwa Isima tufune
tufunenga akadde tumulambulenga tumukubirenga kasimu osanga Allah anatugumya mpola mpola. Kale ajja ti webityo so nira kubanga baleka bannaffe abantu bangi bakyalina emboozi nyingi zasonya ku isima naye mu byonna ng'ajja tuwagambye beyanyiiza musonyiwe kuba n'engeri gye yafuddemu yabaddemu okulamuza obusungu so tukakkane emitima tusonyiwe bannaffe ensi tekungulwa bamikwano ffenna tuliko bubeezi kiseera so ebyensi tebitubimazaamu singa kubeera nga ate tufa nnyo eri Katonda oyo atuteesetese oba eyatuwa obulamu buno era yamanyi naddi lwagenda okuba nga atujjawo ffenna tukkiriza nti Katonda yageze Katonda ye yakutte Isima n'agamba nti kaakati obudde obuweddeko just embeera gye yamutwaliddemu yabadde yantiisa nnyo 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 so Isima umule mirembe mu mbeera eno twongera okugumya famire twongera okugumya ab'emikwano na buli omu amanyi nti Isima alina kyamugaseeko sijja kukoowa kubajjukiza beerako kyokolera omuntu gw'abadde ayagala ennyo ye mutabuliiki taata we tetuwekwasa bino nti tewabadde mwana taata we tubeereko kye tukola ki kye tumukolera nze lujja kuuma atakuumira mpeera ate paka we tunaddamu okuba nga tukwatagana. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.